ekiri mu kibuga Kampala abasuubuzi kwekalakaasa anti olw'emiwendo eminene egy'obupangisa olw'omusolo omungi ogubagibwako gavumenti ya General Museveni okubasasuza amasannyalaze, amazzi, kasasiro, buli kimu nga kiri ku bo. Era bagenza okubalabalamu ng'omwaka bamala obukadde obusoba mu 10 nga babuwa General Kaguta Museveni ate bo nga tebalina wadde n'akettondo kebateeka waka waabwe era ng'obwavu batta baagala kuggalawo maduuka. Kati nno Balangiride olulangirira Sinziggu bagenda kuggalawo amaduuka gaabwe gonna ekibuga Kampala kiggalewo twabaawo n'omwaddamu okukola okutuusa ng'omusolo ogw'enkikindi ogubatibwako General Museveni guggiddwawo okutuusa nga ebintu byabwe bitambula bulungi evidenti akendedde n'okuba nga bo abasuubuzi baweebwa ekitiibwa nga bo ate nga n'amasannyalaze gaba basasuza bwe bati ag'ekibbi ag'ekifere n'ebintu birala bingi bye bayitamu okubonaabona nga bo bana bizinensi mu kibuga Kampala. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabagamba nti mujja kiwulira bwe tuteeka embe bwe tuteerwaneko bana abasajja bagenda tubba batumalewo. Bangi mumbeereyo ne museka ne mugamba bali mu byabwe naye bana abasajja bagenda kutwavuwaza ffenna tewali gwe baagala muntu n'omu abeere ng'alina ku nsimbi. Kale katubawulira abasuubuzi. Nsaba ompulirize bulungi. Edduuka erya miliyoni 3.5 buli lunaku lw'oliggulawo oba togguddewo nga lwa Sande mukama waffe Drake ayagala emitwalo 13.5 ng'expense y'edduuka eryo. Oba ogguddewo oba togguddewo ezo zo ziba zirina okufuluma. Njagala ng'ogende nga weebalira omanye ennyingi zaayo n'enfulumyayo. Basebo ne bannyabo akwagalako emitwalo 20 buli mwezi wange ze banzijjako akaduuka katono bwe kati ez'amasannyalaze wano simanyi zoowa. Genda ng'ogattirira omanye expenses zo. Tuba tuli awo edduuka eddene olina okubaako n'abakozi babiri abakuyambako abaana omwana omwetisi n'omuwala oluusi asigalawo ng'otambudde. Kale obasasulayo akasente katono nnyo emitwalo 1.5 ate ng'olina okubawa lanki ne kacaayi ekitegeeza gy'emitwalo 2 egyo gy'emitwalo 4 buli lunaku. Ezo zonna expenses ziri ku mutwe gwo. Bw'ovaawo genda owayinka mu takisi agenda kujja wanaga edduuka ddene lino ogenda kumpa akakadde yinka mu takisi ezo nazo bazikutwaleko. Bw'ovaawo wa vaati ajje agambe nti naye nakuteeka dda ku vaati register ettunzi lyo liri waggulu nnyo nange ngenda kulyako akakadde buli mwezi akutwaleko miliyoni 12 omwaka. Ezo zonna expenses ziri ku ggwe. Basebo ne bannyabo wa KCCA ajjenga akuganjagalayo emitwalo 26 akubiseemu ne kali ka double taxation ak'emitwalo 24 emitwalo 4 ziizo oba zirimu 4 ziizo okudda waggulu bazitutwaleko nazo. Bw'ovaawo nagenda okubala ng'omwaka gumu edduuka erya miliyoni 3.5 expenses zaalyo zibeera emiliyoni 9.6 n'emitwalo 94 ne siringi 8 bwe nabalamu. Basebo ne bannyabo mu banka akawunti yo wakateekayo sente mmeka guguno tuli mu gumalako mmeka ze wasevinzeeyo. Bw'akyali yagamba nti tebikwatako era bino abajjaga bannamba lujega batuveemu nze nkakasa nti naawe ogenda. Bw'oba osasula ne sitoowa waliwo abaga nti ebbango mwali wanika nina n'amaduuka ga ddabo kati kubisa expense ogyeteekeko. Bw'ovaawo ate otuyambe obale neza sitoowa munnaye kuno tekuli sente zangege y'abaana ng'onnyuka, tekuli mugaati ng'oddayo eka, fiizi z'abaana teziriiko ku ezo zembaze. Bwe ngenda okubala maama wo mu kyalo nga yakkubidde nti siri bulungi n'oweerezayoko ku mitwalo 10 oba 5 ezo ne expenses tozitaddeeko. Tutambula oba tuli mu kanzonzo. Ebyo nangezaako bibategeeza otegeera obuzito bwe twetikka. Abamu muli wano mukola naye nga muyisa bibbulu temulina bye mukola. Owasuubiryo ne bamulaba ng'ayingira ku makya ate akawungezi ne balaba ababbanka nga bayingidde weewola eri gye balabira ku financial card yo ate wanoonyeza ne bano abatalaba financial card yo nabo obaggyeko. Mwami Busiiwa olina wawo miliyoni 4 ab'omusolo bandi bubi agonna amabanja gakuli ku mutwe. Ab'emmere bagenda okujja okubanja akawungezi gye walidde ng'oli mulalu. Basebo ne bannyabo ebyo byonna bitambulira ku basuubuzi. Njagala mutegeere bw'oba oggalawo edduuka otegeere obuzito bwe weetikka. So sigamba abo bye boogera tebabikola ki
tebabiteeka tutuula ne tulisaakinga tuli basuubuzi bitukwatirako ddala. So nno basebo ne bannyabo nze bino byennwana Scott Maaka mutabani wange omukulu alina emyaka 12 nkakasa ajja kujja ku Nabugabo wagenda okuzoganiza mpozi Mukama ng'asaasidde buki gwe simanyi baabo gy'obatwala naye bwe tuba tetulwanye nnyo abaana bano abasajja bano buli bino bye bakola bagenda kutukomyawa. Bano bali ku pulaani ya kubeera baloodi ba kibuga tubeere nga tugamba yessa nga buli w'omulaba okutama bukutami. So basebo ne banyabo naffe twerwaneko twagala ebyenfuna biddeko mu nsawo yaffe ku lwa Katonda n'ensi. Nsaba ompulirize bulungi. Edduuka erya $1.3 buli lunaku lw'oliggulawo oba togguddewo nga lwa Sande Mukama waffe Drake ayagala $13.3 ng'expense y'edduuka eryo. Oba ogguddewo oba togguddewo ezo zo ziba zirina okufuluma. Njagala gw'ogende nga weebalira omanye ennyingi zaayo n'enfulumyayo. Basebo ne bannyabo akwagalako $20,000 buli mwezi ewange ze banzijjako akaduuka katono bwe kati ez'amasannyalaze wano simanyi zoowa. Genda ng'ogattirira omanye expenses zo. Tuba tuli awo edduuka eddene olina okubaako n'abakozi babiri abakuyambako abaana omwana omwetisi n'omuwala oluusi asigalawo ng'otambudde. Kale obasasulayo akasente katono nnyo $1.5 ate ng'olina okubawa lanchi ne kacaayi ekitegeeza $2 egyo $40 buli lunaku. Ezo zonna expenses ziri ku mutwe gwo. Bw'ovaawo genda owayinka mu takisi agenda kujja wanaga edduuka ddene lino ogenda kumpa akakadde yinka mu takisi ezo nazo bazikutwaleko. Bw'ovaawo wa VAT ajje agambe nti naye nakuteeka dda ku VAT register ettunzi lyo liri waggulu nnyo nange ngenda kulyako akakadde buli mwezi akutwaleko $1,12,000 omwaka. Ezo zonna expenses ziri ku ggwe. Basebo ne banyabo wa KCCA ajjenga akuganjagalayo $26,000 akubiseemu ne kali ka double taxation ak'$24,000 $40 ziizo oba zirimu 40 ziizo okudda waggulu bazitutwaleko nazo. Bw'ovaawo nagenda okubala ng'omwaka gumu edduuka erya $1.3 expenses zaalyo zibeera $9,960,000 ne siringi 8 bwe nabalamu. Basebo ne bannyabo mu banka akawunti yo wakateekayo sente mmeka guguno tuli mu gumalako mmeka ze wasevinzeeyo. Bw'akyali yagamba nti tebikwatako era bino abajjaga bannamba lujega batuveemu nze nkakasa nti naawe ogenda. Bw'oba osasula ne sitoowa waliwo abaga nti ebbango mwali wanika nyina n'amaduuka gaddabo kati kubisa expense ogyeteekeko. Bw'ovaawo ate otuyambe obale neza sitoowa munnaye kuno tekuli sente zangege y'abaana ng'onnyuka tekuli mugaati ng'oddayo eka fiizi z'abaana teziriiko ku ezo zembaze. Bwe ngenda okubala maama wo mu kyalo nga yakkubidde nti siri bulungi n'oweerezayoko ku $10,000 oba 5 ezo ne expenses tozitaddeeko. Tutambula oba tuli mu kanzonzo ebyo nangezaako bibategeeza otegeere obuzito bwe twetikka. Abamuli wano mukola naye nga muyisa bivvulu temulina bye mukola. Owasuubiryo ne bamulaba ng'ayingira ku makya ate akawungezi ne balaba ababbanka nga bayingidde weewola eri gye balabira ku financial card yo ate wanoonyeza ne bano abatalaba financial card yo nabo obajjeeko. Mwami Busiiwa olina waawo $4,000,000 ab'omusolo bandi bubi agonna amabanja gakuli ku mutwe. Ab'emmere bagenda okujja okubanja ekawungezi gye walidde ng'oli mulalu. Basebo ne bannyabo ebyo byonna bitambulira ku basuubuzi. Njagala mutegeere bw'oba oggalawo edduuka otegeere obuzito bwe weetikka. So sigamba abo bye boogera tebabikola ki tebabiteeka. Tutuula ne tulisaakinga tuli basuubuzi bitukwatirako ddala. So nno basebo ne bannyabo nze bino byennwana Scott Maaka mutabani wange omukulu alina emyaka 12 nkakasa ajja kujja ku Nabugabo wagenda okuzoganiza. Mpozi Mukama ng'asaasidde buki gwe simanyi baabo gy'obatwala naye bwe tuba tetulwanye nnyo abaana bano abasajja bano buli bino bye bakola bagenda kutukomyawa. Bano bali ku pulaani ya kubeera baloodi ba kibuga tubeere nga tugamba yessa nga buli w'omulaba okutama bukutami. So basebo ne banyabo naffe twerwaneko twagala ebyenfuna biddeko mu nsawo yaffe ku lwa Katonda n'ensi. Ku lwa Katonda n'ensi yange.
General Museveni afuuka Lord n'abo bakozesa mu kibuga Kampala babiri bonna nga ba Lord nga ffe tulinga bunnakunkunyedda bunnawunuggu nga tusinza basinze nga tumenyako buli kaseera emitwe essebo igwe nga bwetutyo bwe tuli mu nsi yaffe mu nsi y'abajjajja neyo kikafuwe tetujja kufukamira ku nsi y'abajjajja tugenda kulwana n'okufiirawo ekijja kijje tulina okutereeza eggwanga Uganda. Abasuubuzi bali mu kukaaba buli muntu gy'ali akaaba buli muntu adaagana olwo ani ali happy ani yeeyagalako ani ali emirembe bwe tubanga ffenna buli avaayo ali mu kukaaba ffenna buli avaayo ali mu kuwoloma olwo tukwatewa tutandikirewa. General Yoweri Kaguta Museveni tuwe abantu baffe. General ne Nabbanja mutuwe Kibalama. General Museveni ne basajjabo mutuwe abantu baffe tebalina musango tebalina buzibu bwonna na muntu abantu baffe mwawamba babwereere. Kati ate muline ku basuubuzi mubabuzizaako embiibya bye basuubula bya buseere mubiteekako omusolo mungi ne badda mu kubonaabonera obwemage nga bakola kubeerawo obubeezi naye nga tebakola kwekulaakulanya. Eno Uganda egendawa etalimu beekulaakulanya erimu abafiirizibwa obufiirizibwa bo ensimbi bazaagala eza buli kimu bazaagala naye ate gwe Munnayuganda osigala ng'oli mu kubonaabona tulina kyofunamu. Kati nno mukimanye ffe tulina okutereeza duniya eno tusobole okugyeyagaliramu n'abaana ffe bagyeyagaliremu gye bulijja. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale tubeereranga Omukama Katonda gwe nsaba bankuumire mweraba.